Leero kanjogere ku bajulizi ba Uganda betugenda okujjukira nga 3 Ogwomukaaga e Namugongo. Abajulizi ba Uganda naddala ffe ku ludda lwa kkanisa ya Uganda, ffe ekigendererwa ekirimu kyakwezza bujja, bintu byakwezza bujja. Si kugenda mbu tusabe abajulizi tukole kinga bannaffe aba Pentecost bwe batujerega. Nedda, ensonga yakwezza bujja. Mu kulokoka kwaffe, mu kutambula kwaffe nga tukyali balamu. Ensonga z'okulokoka ate ffe tetuzitwala nga aba Pentecost abazifunamu ebyobusuubuzi n'ebyamaguzi, nti bo babuulira njiri ya prosperity, bya bugagga. Naye ffe enjiri eyaffe yakugenda mu ggulu, enjiri yakwenenya bibi. Kale buli bwe tufuna olunaku olwo olw'abajulizi nga 3 Ogwomukaaga, tujjukira obuvumu na abaana abato abaali batalina kye bamanyi nnyo mu byawandiikibwa kwe baafuna, kwe baalaga eri Mukama waabwe Yesu Kristo, gwe batalabangako, gwe batamanyi, naye ne beewaayo ne bafa. Era ge maanyi g'Obukristaayo mu Uganda yaffe eno eya leero, oba oliawo ne mu nsi yonna. Kati gwe mulokole avuma abajulizi, naddala mu aba Pentekosto, manya nti amaanyi g'obulokole mu Uganda n'eddiini y'Ekikristaayo yonna mu Uganda, olugendo lwatandikibwa abajulizi. Kale bw'obanga ovuma abajulizi, vuma ng'olekamu, wabula nkukubiriza ti by'otomanyi tobyogera, yogera by'omanyi era by'otegeera. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ensi yonna nze njagaliza kulokoka. Abatamanyi Kristo bamutegeere, bakyaliyo bangi. Kati gwe obudde bw'omala ng'ovuma abajulizi, nze nandikusabye obumale ng'obuulira Kristo abatamumanyi bamutegeere. Naddala Pastor Bugingo gwe nawuliddeko nga alinga ajerega abajulizi. Kale Pastor Bugingo, ennaku zonna nkugamba weetereeze kubanga weewunzise, buli ludda bulijjo dda odda mu kukola nsobi. Kale n'olwekyo weetereeze omanye ekigendererwa ky'abajulizi kye ki, naddala ku ludda lw'ekkanisa ya Uganda. Nsonga za kwezza bujja. Mukama abawe omukisa abalabye vidiyo eno, era mulokoke n'essanyu kubanga Katonda abeetaaga. Likinga, subscribinga. Bw'omala okusubscribinga wajja kujja akadde ako kakwatemu, buli vidiyo gye naateekayo ojja